era kyembadde kakasa bulungi nnyo nti Bwana Sseggirinya ne banna abalala bonna basobola okugumiikirizaako bajja kugumiikirizaako kubanga bannakawempe North bajja kwongera okulaba kubanga kino ekyange si kya Kawempe North kyokka wabula kya ggwanga lyonna kya nsi yonna era ebyofaayo bino byonna wala buli omu kino kyekisembayo nga munno kwanza nange oli mukwano gwange ojjeko bino ebyokusoma wetagayo emyaka emeka mu palamenti ndowooza kijja kusinziira kubanga mukusinziira okugenda bannakawempe nali mbagambye mu nteekateeka zonna ndowooza mu 2-3 tujja kuba tumaliriza enteekateeka zokka nolwekyo olwaleero ebyobufuzi tuleme kubifuula mulimu ebyobufuzi buweereza Honorable Latif oyo navuganya naye mwaka gwa 2011 kuba MP wa Kawempe North ni wajja kuba kansala navuganya naye kuba MP wa Kawempe North era nakola bulungi nnyo muganda nge Zambali 2016 nenkyusa munenga ngende ku bwa road council ekisanja kino ekyemyaka 2 nga aweereza mu parliament wekinagwako osanga onaba atadde naye ate gwe obadde omubalirira emyaka obaza myaka era 2 nti gyakulembedde yasooka kubeera kansala w'abavubuka lwakuba nti naye ate nekiri nakyo bwali buweereza gy'emyaka 2 mwegi wabadde akuba toki Mwai Museveni agaye nti Mwai Museveni atukulumuludde emyaka 3 mwegi ye yekka yakakulembera kabiri mwegi kwa 3 mwegi kwa 3 mu 5 so politics tumujje ku level eyo ey'okubeera nti obukulembeze tubufuula mulimo negwe era ntegedde lwaki Sseggirinya yafa abaali tebamwagala baali bangi yali asabula bubeere buweereza mbadde road councilor ekisanja kimu bwe navuddewo ewantu awo batemyemu kati mwe nabadde wavujjawo ba road councilor aba babiri kati nempa chance abaana bano abalungi era aba NUP abagenda okuwangula nabo bajje bakole ki bajje bakulembere buli wova mu kifo ate wabaawo abalala abakiddamu nabo nga balungi nga Sseggirinya kati Honorable Latif owero yandibadde nga tugenda kumwebuuzaako constituency eno wagitambuzanga otya olwaliro Mwai Museveni kubimugaana okuva mu ntebe y'eggwanga Uganda baganda bange ba Honorable Latif naga nti mwe mugamba nze ngende ne mu parliament wali n'ababaka ng'akulembedde emyaka 2 naye nga tagenda nze lwaki ongoba so tulina okubeera ekyokulabirako eri ensi eno n'eri emigigi n'emito egy'aba Sseggirinya gikyakola parliament yayawukana n'obukulembeze obwa ku ntikko nedda ssebo bonna buba buweereza kye bayita leadership you never service delivery uli wobeera ng'oli mukulembeze obuweereza nolwekyo leka gamba nti tujja tunulira waggulu ngeno wansi tetunulayo nze njagala obwe mupya wa Kawempe North ebisanja 2 bwe biggwako nga ntanga omulala gyaweereza anti bwe nali noonya akaluko obwa road councilor nabagamba ekisanja kimu nze nsigala ku kigambo kyange saagala kubeera nga abantu bandabira mu mbeera ekyusa ebigambo NUP yakwata kaadi n'egiwa Honorable Latif Ssebaggala wayite ebbanga ttono naga nti gisuddewo olw'obulungi bwa opposition kati yakomyewo ku bwa MP wa Kawempe North obo bubi bwa opposition oba bulungi kuba era gye yakomyewo waliyo owa NUP akutte bendera nga ye Sseggirinya Muhammad wow nemwe twafiirwa Sseggirinya twafiirwa matabuta twafiirwa Sseggirinya ali asengeka ensonga ate ng'akuba bannabyabufuzi abakadde bubi nnyo mujiga nno Ssebaggala lwali ali mu kuyomba mbuno bamumye kaadi y'okubeera meeya bayitayo batya bana erinnya ligenze meeya banange weri weddembe meeya we Kawempe nti bamumye kaadi akuba emba agamba simanyi agenda kwogera n'abawagizi bagenda kujawulira ekiddako National Platform yamuwa kaadi y'okubeera Lord Mayor mu 2021 aganya bwe yagisuulawo n'agamba agisuddewo lwa bulungi bwa opposition n'aleka Lukwago n'agenda kibava balondererawo Nabila bwe yali asalaasala ng'aligitaligitawo ne bamulonda ne bagaja ngo tutaase tukusimbewo ko wano okitegedde kubanga Latif yaswaza National Platform n'atusulawo kaadi kati omuntu yasula kaadi ya National Platform luli ogamba tanti kati osobola okumwesiga okwate kaadi ogimuwe era bwagisuulawo okitegedde tubale tuwedde Sseggirinya ali musajja ng'asabula bataayi bange. That's a contradiction. Kwa ogambye kiri wakitadde ku lwa bulungi bwa opposition ate era okomyewo kati ku lwa bulungi bwa opposition oba ku lwa bulungi ekyo manyi nti wanafuna chance ajja kiddamu n'ekyo njagala okuta ki muganda nge Zambali ti abantu tulina okubawa ekifaananyi ekigazi ekya NUP omulamu gwaffe
gwa kulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Naye ate mulwanagana mu bennyini okusobozebwa kwange we kuli. Okulwanagana. Temutunuulidde kiri ekigendererwa ekyawa. Okulwanagana era bw'olaba alwana manya nti oyo ekigendererwa kye yali azze mu NUP ng'anoonya ekifo. Zambaali nkiddamu wano nze singa saafuna kifo mu NUP ne batampa kubeera n'okufulaga Beera Kawempe North. Sandiyombye. Omanyi lwaki Sandiyombye? Nandirwanye nnyo okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu abeera president w'eggwanga Uganda nze mbeere minisita kubanjagala nnyo bwa minisita bwa disaster preparedness obw'ebigwa bitalazi kubaye department yange gyengwamu nandibadde nnwana nnyo Sandiyesimbyewo ne nandibadde nnwana okulaba nga Kyagulanyi awangula mbeere minisita wa disaster preparedness era kyenagambye muganda wange Honorable Sulaiman Kidandala tyoli mulungi naye mu NUP babadde bakonsidalinga ebintu bingi n'ekirala mu luzungu waliwo fair waliwo good waliwo better ne best kati NUP yabadde enoonya the best naye nga ne muganda wange Kidandala mulungi naye bagenza okulanga Segirinya Muhammad is the best among all the contestants. Amaanyi gampedde mu program gye wampiseemu Zambaali actually waliwo abantu amu nga sigenda kuddamu kukyala nabo mu show nga bwompita mbuuza ani naani abalimu nga bonga nti gundi mwali ne gundi mwali ne gundi mwali nga sijja amaanyi gampeddemu era Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokanga nojja olwero ntegedde bannabyabufuzi nga balwanirira kubeera mu bifo tebalwanirira Uganda kukyuka bwera omuntu ng'asobola okuyimirira wano mu puroguramu eno era bwensi yonna nagamba nti 230 lwenja okuvaako naye ng'agamwayi Museveni agende kyennyamiza so amaanyi gampeddemu kyobola obwedda nsiriikiridde ninga nti ndi mu nsi ki ndi mu Uganda yeno puroguramu gyentera okulaba akasammeme oba ndi ku puroguramu ndala ng'olengera buli omu adifendinga munne nti olina okulwawo n'olinagana nawe olina okulwawo nawe olina okulwawo because twetaaga seniority. Zambaali ndi Lord Councillor w'ekibuga Kampala. Functions and roles of a member of parliament are the same roles and the functions of a Lord Councillor. Tezina njawulo oversighting Honorable Namboze bwazigambye participating in business committee meetings budget framework body byonna byebimu tewali njawulo kati olengedde ng'omuntu adifending ensobi ng'aga nti okulwawo kwono kimuwa seniority amaanyi gampeddemu siriddamu eno programu nga waliwo abantu abamu siridda nga waliwo abantu abamu bw'olindeeta ne pano nga y'abantu abayina Uganda empya nja kudda wano muganda wange Zambaali kirala muganda wange Zambaali kyenjagala okwogerako Honorable Latif ono alina ebyafaayo bingi 2016 yagenda kulaala ebbiri esooka kulaala ya Amama Mbabazi n'alaba nga tekutte yagibeerako n'azina amazina gaali ga kisaanyi nnyo neraala eno etamusanyusa n'etakwata bulungi agenda okulaba nga ate Dokita Besigye asitudde omusinde guve Namboole bantu bali bwe bati amangu ago ng'ayingidde si eka Honorable ne Betty Namboze bwe yali yasooka ku gundi ya Mbabazi bwe yalaba eyambabazi tekutte ye mukono Besigye najja ne kiyitirira n'ateekako katondeka nnyuma yali afiiridde n'embantu nga bamunyiga afa okugenda okuba bamukuba ekifaananyi ng'ali kadala waggulu ne Besigye bonna be bamu abo baagala bifo tebaagala kukyusa Uganda. Kati politics alimu ebintu bibiri tulinawo bajampe politician ne bannaaganaaga politician nkikyusiza bukyusa naye nga kitegeeza kimu bwe ngamba jampe ne naaganaaga kitegeeza kimu wabula njawudde nkyogedde mu Luzungu ne mu Luganda omuntu ajja kuyigira kufuuka batambulanga ne Besigye anti nawe wadduka kaakati nze nyina ekyenjawulo 2016 FDC teyampa tiketi immediately batampa tiketi nezija independent nempangula akalulu nga ndi kusimba mmeeza bwe mpangula Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu we yajjirawo bwajja nagenda ko mu FDC n'asaba tiketi ne batagimuwa bwe batagimuwa najja independent n'awangu najja independent kati bwe nalaba buli azamaanyi obukuliddwa ku Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asabye abe FDC tiketi ne batagimuwa nenga nange bwe buli azamaanyi obwankolebwako mu 2016 amangu ago ne ndipotinga ewa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nagenda lwa cause era kyovola ngambye nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu olyokanga nojja otulaza abantu betubaye tutamanyi nga manyi tulwana kulaba nga tufuna omukulembeze omulala naye ng'oli agamba nedda katubeere mu parliament twongere okuweereza kubanga abantu baagala nnyo bano abaluddemu bano abapya abajja ensonga bajja kulwawo okuzitegeera ng'oli olengera defending ensobi amaanyi nga banoonya engeri gye bagusa ebintu kugenda badde Lord Councillor functions and roles of a member of parliament ziri mu section 79 nkugeze ziri mu
section 79 ozalo sanga no babaka abali mu parliament tomanyi na section imwe ziri ngezi mu section 79 functions and roles of member of parliament are the same functions and roles of a road councillor zimu tewali njawulo munnange lwakubanti omuntu wabanga ye defendinga nga tayagala mulala ayingirewo bwabanga tayagala mulala ayingirewo a defendinga n'ensobi so amaanyi gampeddemu ningamba barometer eno omutindo gwayo nga gugenze gukka nti muleta wana abantu nga ba defendinga n'ensobi zane badde ndowooza omuntu yandigambye tulina okulwana okulanga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Uganda okusinga ekifo kyekugamba Zambali nze bwe sandifunye kadi mbadde ngenda kubeera ate mukambwe nnyo okulabanga honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu afuka president kunekifo naye ndi mukambwe nnyo nga nyina kadi because ngikozesanga as a mobilization tool okulabanga tujja mu M7 mu ntebe kyekyanfunisiza kadi eno kyovola banza akaluwa akange nkanonya 10% nenonya akalukano honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nenonya akalukange 10% nenonya Kyagulanyi Robert Ssentamu 90% nebwe siwangula bubaka bwa parliament nene tukwate gwanga nze goro yange ebenywedde naye munno ebiwandeese nabo bali ku bifo okusinga Uganda eyenkya wabula twafirwa nnyo Seggirinya kitalo Mr. Update Lwana yali musajja nga ategeera kyaliko ng'amanyi kye twetaaga yali amanyi course gye tuliko kati maze okutegeera abantu abatta Seggirinya bangi yalabika yali obutwanga bwa mirundi 10 bwe yatukanga buli omu ng'amuwa baali tebamwagala kuba yali ali ku mazima ng'abalabisa ndaye abantu bonna bakenenye wano ku program laba kasiba nti baali bamumye kadi yawo 221 nga yenna awotose Latif Sibagala alina eguluza bwati musajja mukulu ayigukuluza bwati alinga alina ekimusimbye mu lubuto Mama Betty Nambozi wakireke naye lunaku Seggirinya yansabulira abantu umulamire emirwana Mr. Update